si myaka envi birowoozo biki wolowooza ennyo kati we baŋŋamba sigenda bana mwana abasawo nga taata wange alina abaana 29 naye nga mama walikwani oyo bakuloga bulozi ne muna ate Uganda si kintu okutambula kirungi nali nga Uganda nkuba tuva ku kisaawe ali Demputa Lydia Amina Sofia bolo mmanyi naye ng'ate siri nnyo mu byazaala baki baana so bakolo to bagamba after no bagamba sagala mwana no ngera tuba ku bupiira nga sirimu yaluma nnyo banko bange oli omubi kati maama yabeera nga nzijukiza nange atondeeteranga wano ki sirimu ojja kwejjanjaba wekka banko bange baali bavuga special kati anko wange yali avuga special nga abbirira omuwala atunda emmere naye nga si official baawe kati ebbaawe we yafa n'omuwala baga alina sirimu anko wange yafa kiziyiru nga tewali amanyi nti adde ayendako oyo muki kati yalwala nnyo nga mubuliri ayinza n'akenuka nga mubuliri oyinza olowooza mulimu omuntu wa kirezi 5 kati twafuna nga nze mujjanjaba kati nafuna nnyo okutya kati naye nga ndina ki obupiira naye kati ate awo emala kampasi awo biki nga yawala bakwano nga bali ebweru nga saka azaala mwana wange just like that kati nafuna ddiru egenda ebweru nengamba njagala ekyana kyange ekizaale muki Europe kubanga abaana balabika bulungi nnyo eri true meaning n'omuddugavu true meaning of kuba n'omwana ku environment okuzannya si just random kuzaala kati nga tebankeberangako naye nange naddamu nenzijuka nengamba naye tebangayo omuwala yali aŋŋambye nti waafunyisiza oluki olubuto ati naye wali oyambala obupiira anti naye waliwo be nalinamu shuwa wange naye nga nabo abashuwa siwulirangako nga ŋŋambye ngera kibanjagaza nga Sophie taŋŋamba nti ali luki lubuto so ntuuka e Europe aneŋŋamba ye time nali ngenze nakunkebera bintu birala nali ndwadde ne bakumanya ebweru bakujjako sampo ki kati nagendera dokita wange aŋŋamba nti ayagala tubeereko muki meeting agenda tuka mu ddwaliro ng'abasawo bali awo bangi bayetegese balina ekisa balina ebimuli tebamanyi wa biŋŋamba okitegeera kubanga si kyabaddugavu era bwe yakiŋŋamba namuga dokita ebintu byoyogerako bimanyi taata wange alina abaana aga 29 kati ano wasatu ajja kukola ki ajja kujja sawo nangamba Isma these are tests ate kati bwobeera eri Europe you start to believe in science kati nze I believe in what science dokita nannyonnyola kwasituka n'okusituka mutaka n'abeera bwati nangamba obeera okuva ng'oli 25 senga walinga 18 awo ne bakulabuukirira n'olya brokoli ebintu ekitegeera vegetables wandibadde olinyisa spam ki count naye abantu balina okitegeera spam count ekitegeeza nti toyima baina abasinga balowooza batoyima kiringa okufuna vasectomy abasajja abasinga balowooza kufuna vasectomy tojja kuddamu kuyimuka ate osobola byonna oba obikola naye dokita abagambye bakati dokita baŋŋamba buli musajja yenna buli woyagala okukola omwana mukazi oyina oproducinga spams millionaires buli ejaculation y'omusajja ziba 5 ki naye ngaezo 5 million 4.99 ziwerekeddeko kupushinga eri emu okitegeera so oyinza okuba nga omala bulungi naye ng'ate omala biro 5 ki million spams katosobola kuliyetinga mwana ate buli wookula zeyongera kukkawa wansi kati badokita bagamba nti weetaaga there is a minimal chance ne weetaaga okuba nga you engage all the what ate nga tekisoboka engage mumanyi nangezaako bitama you have to engage ne oba toyagala ne oba toyagala you have to engage zoole tatu kaletandika n'okuseka nga mukoye nga mutuse nga you're just ready n'otandika n'okuseka zenega nayo manyi kintu kite kakati mu nsonga eyo abantu nensigeera
ne bampa ba psychiatrist nalwawo kibelieving nga simanyi wakugamba taata wange mutabulike nina basista bangi bonna abato balina abaki abaana yenze mukulu nti ndi mukulu ku baganda bange abamu bampita anko mutabuliki bazadde kubanze ne mutabuliki abaana mutabuliki abato balabanga nze ne mutabuliki tufaanana naye kirevu kyeki era kati mutabuliki ampita muganda wange gye baliko omukazi wange oweeno ekibiki natuuka n'okugamba taata singa kyali kisoboka nandikuwaddemu ku mukazi wange kasa gwanzaala okitegeera nga tuliyo tusala magezi nga ne agiwenkuwamu ku mukazi wange kasa gwe buli gwokwata mutabuliki ushuwa buli lunaku watwala mama waffe e Makka tumanya agenda leeta omwana awaka amusoosa Makka ati endulu ziba zivuga naga amayimuka abudu oyo abudu naye mwana wammwe nengezaako naye kati abazungu bakuteeka mu belief kuba tebaba na baana bantu bangi eri abalina family nga tebalina baki nga bo tebaagala bwagazi so ate ensi ziri lonely you get to used kati nekinsanga nga ndi talkative nzanya n'abaana nenkolako mu ssomero ne bampa omulimu mu ssomero just to engage children so like that kati wenkomyo wano baganda abaana babasister bange abato so you evolve yourself nebino ebyokwogera kati nze okwogera kukolanga therapy kyovola nti buli saawa emu mbazuukuse nze live yange ebaya saawa emu ku makya everyday abantu bagiyita morning breeze naye kati bamanyira abantu bangamba Isma waliwo omusajja omusirikale yansanze nagamba Isma buli saawa emu omwami wange takyampa morning breeze ya muliri aba akedde kwani kuyichuli yes ndi mutabuliki nti nsala saa 12 kati wemala saa nga ntulirawo kuki kubanga nze nalina target audience nga ndaba twogera live eweeru ne ziba n'abantu bangi naye nga tekuli meaning kati wenadde Uganda ne ŋŋamba omukozi we Uganda azuuka ssaawa mmeka nti emu ne ŋŋamba saagala abantu bangi nze njagala target ki audience kati nembeera nga buli ku ssaawa emu nzukusa abantu muzuke mugende mukole mufune hope se new day bwento kati abantu bagimanyira kyobola banga page yange we yabula nga bankulietingira ki nga bampeezaabwe wanga kale neno bazigale kati mpaka we nafunye page naye kati week emu sibanga koka banga lyonna ne bafollowa nze ne penge tukoma ku 2 ku Instagram naku nyani na 100 mu TikTok ni na 10 kati nze ngenda kuzzaayo eri emabega because I went through the same challenge njagala neera kumanya still nga bamaze otugamba that moment olabika gwate watandika n'okunywamu abaana bikenderera ddala nali nagendera Europe ng'omwenge sikola ki sigunywa okitegeera naye kati awo nali nga namukwano gwange nga ina kituyita nifu gabanga ugandibadde mafuta g'ennyonyi naye gabamu nga cocaine okitegeera kati ago gakuyanga gebasizaawo nti oba ogenda kwebaka ssaawa 2 webakirawo 2 kati nga nkera 11 ndi musiizi waki wa langi kati nga obutalowooza nga nkwata nifu nekola nembulakinga out nenkola ki ekizibu nokera ku machanga weekiri naye ate nagenda olaba naye nga wabbeeyi simukola ki simusobola nga amalawo sente ate ali addictive ate nga weweewola bali ababanda oba otuusa okwettisa kati bakusse busi kuba wabbeeyi tebamuwola kino laba sasula biru zimu newola eno newola eri so how do you feel abantu nga bakuyeeya nze munne you know like you said bw'okyogerako olwakyogera ekikuluma nze kakati omuntu newokyogerako kiringa muntu nti buli lunaku olukya obuntu yenna kontenda wokuba omulema buli lunaku olukola ki kuba bukera bukezi ne bagamba Isma emmotoka boda emukubye wali okugulu kwa kutema ng'ofuuse muki
mulema so olalo wemba kwa advocacy za ngamba abantu mwenna lowooza nnyo ku mulema kuba buli lunaku oluyitawo oli kontenda w'okuba muki omulema nze nasaganga eddanga ngamba gwe jano obwana bwo buyina eminyira mwete mujja situla ku mwana wange ngamba mama bano bonna bazaale nzaala omwana wange abaabwe basitula owange nkalira bwete wenakulanga ngamba naye mmwe mwenna njagala muzaala omwana wange si wakutuma ku maduuka kubanga tukuze tugamba gwe alina gendo ndetera amazzi Sumaye yekana akaana ka gundi akatawulira kati eyo nangambika owange ne mu ssomero mwagenda osoma ngenda bawa warning mbagamba ono si wakoonako si wakugambako si wakunyigu kubanga nalinga ngenda nnyo wajjajja wange tata wange yanzaala omu n'alwawo ozaala abaana abalala ne step mamu wange yankuza bamuyita mama Isma ng'ate ayina abaana akati jjajja wange yanjagala nnyo nga nowooza omuntu wanyiiza nga bamuganza nampembooko ne mukuba kubanga ndi mulenzi ki omu so nalowooza nga kijjaba bwekyo kati wekitaaba ebirowoozo byajja bingi nagenda olaba ebireva ebibadde ebya bulaaka nga bya white ati yafuuka ebya white ate nentya nnyo nengamba ngenda beerawo ntya kubanga ebweru eyo abantu tebakaddiwa bwegendera abantu abava ebweru newaba mukadde byonna ddayi bikiike betegereza ati nembeerawo nga buli lunaku muno ogenda ate ebirevwe bijja ku supiidi envi kati nga mbeera nti jukira mu saluuni ya expensive nga nogula mashini buli kumaca era abasajja beeyo abakulu buli wabaalaga eka wenagamba nga nindi awo andi ku byange tunona Facebook nengenda ndaba omusajja omusenego oba musenego abeera mu America nga wabulaaka nga ayina ekirevu kyeru nga akubye winter jacket nenga bannaera b'omubanda ono okitegeera nengamba naye lwaki sibafiri kati nengenda mu saluni y'okyali wange omunaggana amuyita Kwanku abeera eyo kati Kwanku nangamba twalinayo pate black and white nga ya Coney brown sugar kati Kwanku nangamba Isma zino zikyali saluni zino model agency tutuleza makeover nali nkoye nga ngenda mu kapate nemwe nkola byokola ki byoyagala kati nakwata eno nasiigayo bulaka nansalala yeni eno yonna wansi naddira kana aka white ne kabeera kali just kali waggulu nansala enviiri nansala zirayini kati nengenda eka nenyambala sati enjeru ne basikoti ne kabotayi nagenda mu pate nemba ng'omuntu omupya abantu ababadde mu student gwe batayisaamu maaso gwebakoze ka makeover abawala bonna bagamba na Isma yambalanga oti kati waliwo kyali abamuyita Mero abeera Denmark Mero ye yajja naŋŋamba Isma nga naye alina akaliva afaanana radio kati Mero yaŋŋamba ye manager wa Samasoja kati Mero naŋŋamba mpaka sipurako nange nefuuyireko ne mugamba Mero kano si sipure zino nvizi ki zennyini awo bakatandikira ne tutondawo white beard nation abantu tebatandikoga omuntu anyuma n'enviiri ng'alina enviiri ye nenyuma nnyo nembeera nga nyabala kati atawo nengwa mu penge apenge nanga ate gwasinga ate penge nga yakujubisiza tewali muntu ye nakusinga omayino ye signature yo kakwanange bwe nabadde wano ngamba doddo kenyinda kwatako ndabe ate kadayinge ate katolaba bibadde ebiwanve mbadde ndaba nnyo investigative ID kati naziraba nga sirina crisps nembeera nti nagenda omumala nga byonna mbikutudde bikomyewo obukomi byakakoma bibadde biwanvu ate muna esina ebyoya bwantu wonna walala katonda yankola ate sijjeemu esaati wano ngondaba siyina sigerako byoya naye wuunya siyina era akatoka abakyalo olwo ogenda kukola otya era
Atera nakulanga ku mubiri mano boya kuki butono nene wasinga ndwirawo ddala okutereza yes nene ama manyo fumba enze mbadde manyo fumba